Akadde ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Enkuba tugisuubira okkendeera mu nnaku ebbiri eziddirira. Bwe tutya ku mbeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera ku lunaku olw'omukaaga, ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tusuubira akasana okwememula, wabula ate olw'eggulo tusuubira ebitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale okwatirira ekiddedde era nga muno tusuubira okuvaamu n'oluwandaggirize. Lyo ebbugumu mu biseera eby'okumakya mu bukiikakkono tulisuubira okubeera ku degrees 21, Kampala ssaako n'Emiraano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 18, olwate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 17. Olw'eggulo mu bukiikakkono ssaako ne mu buvanjuba ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 29, Kampala ssaako n'Emiraano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28, olwate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 25. Bwe tutya ku mbeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera mu nnaku eziddirira, olw'omukaaga Sande tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Mande tusuubira okwatirirayo ekiddedde, olwate olwokubiri tusuubira enkuba okutonya bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Bwe tutya ku mbeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera mu bibuga eby'ebunaayira, tulaba nga mu Nairobi tusuubira akasana okwaka ng'ate bwe kakubaakubamu. London ssaako ne mu Dubai tusuubira akasana okwememulira ddala, olwate yo mu New York tusuubira okwatirirayo ekiddedde. Kumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba. Sigadde nga nze Nanteza Juliet.